Mu kaweefube w'okwongera okutereeza enkolagana wakati w'ab'ebyokwerinda n'omuntu wa bulijjo, ekitongole ki poliisi kisisinkanye abasumba b'abalokole okulenga gye bayinza okukwataganamu okutebenkeza eggwanga. Ensinkano eno ebadde ku kkanisa ya Wanyange Central United Methodist Church Jinja nga yeetabiddwamu abakungu okuva mu kitongole ki poliisi, abasumba b'abalokole n'abantu ba bulijjo. Abasumba balaze okutya olw'ab'ebyokwerinda okukwatanga be basuubiriza okuzza emisango, ekintu ekityoboola eddembe lyabwe. Abantu mbakwate bulungi. Abamu bantu abo mulimu abantu abalinako wali okimanyi Mr. Bright. Kyo ekitongole ki poliisi kirabudde bannaddiini okubeera obulindala ku nsonga y'obutujju mu ggwanga, kubanga balabe basobola okuyitira mu kkanisa zino ne batuusaako abantu obulabe. Ekanfere mu Uganda terina nnyumba tojja kugalawo wali bali nawe abantu ab'empisa emigabo n'abatuutu babeera first class, babeera no all documents. Minisita w'ensonga z'abakozi Mululi Mukasa yeebazizza bannaddiini olw'omulimu gwe bakola ogw'okulyowa emyoyo n'okutumbula embeera z'abantu nga bayita mu kubabuulira ekigambo. Abapoliisi emitwalo 5 mu Uganda tebamala kutukunga bulungi na kukwasisa mpisa. Yatuufu ne kutangaluka abamagye baffe nabo kufiga yemu era tebakola ki. Ne tunaateekako abambega nabo. Ono asaba abavubuka okwewala bannabyabufuzi bayinza okubakozesa ensobi naddala mu kiseera kitolekera ekyakalulu ka bonna. Twagala Uganda ekyusiddwamu eri transformed. Uganda evudde ku mulembe guli gw'aba kitaffe bajjajja baffe. Paul Siano Mukiibi ne Paul Isaabirye, BBS Terefayina, Gamboze.